tenga tuli mu biseera betusinga okwetaagira Katonda. So kitujukize obulamu bwe butujukize nga tumukungubagira naye ate nga tutwala maaso ogwo mulimu gwe Katonda gwe yamukwasa ogutuyamba ennyo era gwe tumanyi tugujja kuyamba ne bannaffe bwe tuba tetusirise ne tukozesa amaloboozi gaffe ne twogera ku mazima ekikyamu ne tukiyita kikyamu n'ekituufu ne tukiyita kituufu. Mukadde waffe wumula mirembe ntuusa okusaasira kwange eri Orthodox Church mu Uganda naye ate okusaasira okunene okuli eri bannayuganda bonna bonna oba ba Orthodox oba abakatoliki oba ba Protestant oba abasiraamu kubanga ebigambo bye bibadde birwanirira ffenna bannayuganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama abawa omukisa. Ebigambo ebyo siyinza kubyongerako bassebo ne bannyabo byogeddwa mu nnimi bbiri zemanyi zitegerekeka bulungi ddala wano Oluganda n'Olungereza.